Matayo essula 18 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Mu kiseera ekyo abayigirizwa ne bajja eri Yesu ne bamubuuza nti, kale ani omukulu mu bwakabaka obw'omu ggulu? Awo Yesu n'ayita omwana omuto n'amuyimiriza wakati waabwe n'agamba nti, mazima mbagamba nti bwe mutakyuka ne mufuuka ng'abaana abato, temuliyingira n'akatono mu bwakabaka obw'omu ggulu. Kale buli eyeewombeeka ng'omwana ono omuto ye mukulu mu bwakabaka obw'omu ggulu, na buli alisembeza omwana omuto ng'ono mu linnya lyange ng'asembezza nze. Naye alyesittaza omu ku abo abato bano abanzikiriza, waakiri asibibwemu mu bulago olubengo olunene, balyoke bamusuule mu buziba bw'ennyanja. Zirisanga ensi olw'ebigambo ebyesittaza, kubanga ebisittaza tebirirema kujja, naye zirisanga omuntu oyo aleeta ekisittaza. Obanga omukono gwo oba okugulu kwo nga kukwesittaza, kutemeko, okusuule wala. Kye kirungi oyingire mu bwakabaka ng'obuzeeko omukono oba okugulu, okusinga okusuulibwa mu muliro ogw'emirembe n'emirembe ng'oliko emikono gyombi oba amagulu gombi. Era obanga eriiso lyo nga likwesittaza, liggyeemu olisuule wala. Kye kirungi okuyingira mu bulamu ng'oli wattulu, okusinga okusuulibwa mu ggeyeena ey'omuliro ng'olina amaaso go gombi. Mulabe nga temunyoomanga omu ku abo abato bano, kubanga mbagamba nti mu ggulu bamalayika abwe batunuulira ennaku zonna amaaso ga Kitange ali mu ggulu. Kubanga Omwana w'Omuntu yajja okulokola ekyabula. Omuntu bw'aba n'endiga ze 100, emu ku zo bw'ebula, taleka ziri 99 n'agenda ku nsozi n'anoonya eyo ebuzeeko? Era bw'aba ng'agirabye, mazima mbagamba nti agisanyukira eyo okusinga ziri 99 ezitaabuze. Bwe kityo si kigendererwa kya Katonda Kitange ali mu ggulu omu ku abo abato bano okuzikirira. Muganda wo bw'akukola obubi, genda omubuulirire ggwe naye mwekka. Bw'akuwulira ng'ofunye muganda wo, naye bw'atakuwulira, twala omuntu omulala oba babiri, era mu kamwa k'abajulirwa ababiri oba abasatu buli kigambo kikakasibwa. Era bw'agaana okuwulira abo, buwulira ekkanisa, era bw'agaana okuwulira n'ekkanisa, abeere gy'oli nga munnaggwanga era omuwooza. Mazima mbagamba nti byonna bye mulisiba ku nsi birisibwa ne mu ggulu, era byonna bye mulisumulula ku nsi birisumululwa mu ggulu. Nate mbagamba nti oba bannammwe babiri bwe beetabanga ku nsi buli kigambo kyonna kye balisiba, kirikolerwa Kitange ali mu ggulu. Kubanga bwe baba ababiri oba basatu nga bakuŋŋaanye mu linnya lyange, nange ndi awo wakati waabwe. Awo Peetero n'ajja awali Yesu n'amubuuza nti, Mukama wange, muganda wange bw'annyonoonanga, nnaamusonyiwanga emirundi emeka? Okutuusa emirundi 7? Yesu n'addamu nti, sikugamba nti okutuusa emirundi 7, naye nti okutuusa emirundi 7 emirundi 7. Obwakabaka obw'omu ggulu kye buva bufaananyizibwa n'omuntu eyali kabaka, eyayagala okubala omuwendo gw'ebintu bye n'abaddu be. Bwe yasooka okubala, ne bamuleetera omu gw'abanja ettalanta ey'omutwalo gumu, naye kubanga teyalina kyakusasula, mukama we n'alagira okumutunda, ne mukazi we n'abaana be n'ebintu byonna bye yali nabyo, ebbanja lisasulwe. Awo omuddu n'agwa wansi n'amusinza ng'agamba nti, Mukama wange, manja mpola, nange ndikusasula byonna. Mukama w'omuddu oyo n'amusaasira, n'amuta n'amusonyiwa ebbanja. Naye omuddu oyo n'afuluma n'asanga omuddu munne bwe yali abanja eddinaali 10, n'amukwata n'amugwa mu bulago ng'agamba nti, sasula ebbanja lyange. Awo omuddu munne n'agwa wansi n'amwegayirira ng'agamba nti, manja mpola, nange ndikusasula. N'atakkiriza, naye n'agenda n'amuteeka mu kkomera amale okusasula ebbanja. Awo baddu banne ne balaba bwe bibadde, ne banakuwala nnyo, ne bagenda ne babuulira mukama waabwe ebigambo byonna ebibaddewo. Awo mukama we n'amuyita n'amugamba nti, ggwe omuddu omubi, nakusonyiwa ebbanja liri lyonna, kubanga wanneegayirira. Naawe tekikugwanidde okusaasira muddu munno nga nze bwe nakusaasira ggwe? Mukama we n'asunguwala n'amukwasa omumbowa amale okusasula ebbanja lyonna. Bw'atyo ne Kitange ali mu ggulu bw'ali bakola mmwe, singa buli muntu tasonyiwa muganda we mu mutima gwe.